Nsanyuse nnyo okubeera nga tuli naawe olwaleero. Kulamusizaako nze Catherine Mitala. Enjiri yaffe olwaleero ngijja mu Yokana essula ya 10 okuva ku lunya olusooka paka ku lwokutaano. Lugamba nti Yesu n'agamba nti ddala ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga, naye n'alinnyira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggulirawo, era endiga zimuwulira eddoboozi. Endiga ze aziyita mannya era azifulumya ebweru. Bw'amala okuzifulumya ezizze zonna, azikulembera, n'endiga zimugoberera kubanga zimumanyi eddoboozi. Omulala tezimugoberera, naye zimudduka buddusi kubanga tezimanyi ddoboozi lya balala. Mukama waffe yeebazibwe. Tuwulidde nga Yesu yeeyogerako ate n'ayogera ne ku munyazi. Waliwo omusumba, waliwo n'omunyazi, naye bonna nga baagala ndiga. Yesu agamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo, naye n'alinnyira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. Atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga, oyo ye mubbi era omunyazi. Ani gw'olowooza oyo atayita mu mulyango? Ani gwe tuyinza okuteekawo? Ani gw'oyinza okulowooza atayita mu mulyango? Amanyiddwa oyo atayita mu mulyango. Oyo tebamuyise na musumba oba mulungi oba mubi, bamuyise omubbi oba omunyazi. Oyo atayita mu mulyango ye Setaani. Setaani ye ayitira awalala, era Bayibuli agambye nti n'ayitira awalala. Awalala liyinza okuba eddirisa, liyinza okuba oluggi ng'alusambye busambi, ayinza okuba ng'amenye kamooli, ayinza okuba nga simanyi, abalala basima ennyumba za bannaabwe ne bayingira. Mukama waffe wano yali ayogera ku Setaani ng'agamba nti munyazi era mubbi. Abba ki? Abba endiga. Ye tayita mu mulyango, naye Yesu ye yayita mu mulyango kubanga yatumibwa okuva mu ggulu. Eggulu limumanyi nti yajja, eggulu lyamutegeera, eggulu lyamusindika, era n'okujja kwe kwalangibwa malayika. N'ajja eri Maliyamu n'amugamba nti olizaala omwana ow'obulenzi. Okujja kwe kwali kumanyiddwa kitaawe Katonda, kwali kumanyiddwa bamalayika, era yayita mu mulyango omulungi, yayita mu mulyango omutuufu. Teyamala gasamba ng'ono omubbi gwe batugambye nti ye munyazi era omubbi. Naye ayita, olunyiriri olwokubiri luga nti naye ayita mu mulyango ye musumba, ye ayita mu mulyango atumibwa. Katonda yagamba nti anaatugendera ani? Yesu ne yeesowolayo nti nze nja kubagendera. Ayita mu kkubo ettuufu, ayita mu kkubo ettuufu okujja eri endiga. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Ayita mu mulyango, atumiddwa Katonda, ye musumba w'endiga. Naye atumiddwa Katonda ye musumba w'endiga. Naye oli ayita awalala wonna awatali na mulyango, oyo aba mubbi era omunyazi, ye Setaani. Olwokusatu lugamba oyo omuggazi amuggulirawo aluwa? Omusumba amuggulirawo, n'endiga zimuwulira eddoboozi. N'endiga zimuwulira eddoboozi. Okuwulira wano tukunootinga ennyo okuwulira. Agamba mujje gye ndi, ne zijja endiga. Mujje mwatule ebibi byammwe, munzikirize. Akkiriza nze
abakkiriza ne kitange nga ziwulira nga zijja eddoboozi eryo. Endiga ze aziyita mannya era azifulumya ebweru. Endiga aziyita mannya ate azifulumya ebweru, n'azitwala okulya. Nannyini endiga oba omusumba afulumya endiga ze, naye ono omunyazi bw'amenya n'ayingira atugumbula, asikambula, byonna by'ayagala by'akola endiga, nga bw'olaba omusege nga gugudde mu ndiga, teguteesa na ndiga, teguzimanyi n'amannya, naye onagamba nti nzimanyi, nziyita amannya, Catherine oludde, yanguwa, n'ayanguwa. Kyeyuna oludde, yanguwa, n'ayanguwa, kubanga zonna nnyingi naye azimanya amannya. Tuli bangi naye Mukama waffe Yesu atumanya amannya, atufulumya n'ebweru, tulye ku kigambo, tulye mu ddundiro lye. Bw'amala okufulumya ezize, ziri ezimuwulidde, ezize ze ziriwa? Ze zino zayise nti Catherine n'etambula, John n'etambula, Christine n'eyitawo, Allen n'eyitawo, naye ziri endala endiga endiga ezindala tezimuwulira, endiga endala tezimuwulira bw'ayita. Bannange, kyandibadde kirungi nnyo n'owulira nga Yesu ayita, kubanga ate bw'otowulira Yesu ng'ayita onoowulira ani? Ani gwe weesaanyiza okuwulira? Kubanga nti azifulumya ebweru, amala okuzifulumya ezize zonna zimugoberera, n'endiga zimugoberera kubanga zimumanyi eddoboozi. Eddoboozi ly'omusumba waffe tulimanyi era tumugoberera. Agenda agamba tobba ne tutabba, agenda agamba toyendanga tetwenda, tugoberera oyo, tugoberera Yesu. By'atugamba bye tukola, by'atugaana naffe nga tubigaana. Tumumanye eddoboozi lye ng'atuluŋŋamya. Era agamba mu Lwokutaano nti omulala tezimugoberera. Bw'omala okuyitaba Mukama waffe Yesu ng'akuyise, toddayo kugoberera Setaani oba ogoberera Katonda. Setaani oba omunyazi bw'akugamba nti genda obbe, ng'ogwo tobigondera ebyo, tomugoberera, kubanga naffe tukemebwa. Bw'omala okukkiriza tekitegeeza nti Setaani tajja kujja kukema. Ajja n'agezaako n'akuwa ebikemo, era nga bwe yakema Mukama waffe Yesu, naffe atugezaako naye tetumugoberera. Setaani atutumye emirimu naye tetugigoberera kubanga waliwo omusumba. Ffe tetugoberera munyazi, omubbi. Naye ziri mu dduka buddusi, ffe tudduka buddusi. Kitegeeza bw'omala okulokoka Setaani n'akutuma emirimu gye ng'odduka. Bw'omala okulokoka Setaani n'akugamba kola biri bye wakolanga edda ng'odduka. Bw'omala okulokoka Setaani n'akugamba weegatte ku bali ababi ng'odduka. Tudduka. Tobeeraawo kwerinaanya kibi, tobeeraawo okwekkiriranya nti kangezeeko bugezi olwaleero, kubanga ne Mukama waffe bwe yakemebwa Setaani talina kye yagezaako, byonna yabisambajja kubanga tezimanyi ddoboozi ly'abalala. Bwe tumala okujja eri Mukama waffe, amaloboozi amalala gonna tugaggalawo nga tuwulira Mukama waffe yekka. Amaloboozi agaatutumanga okukola obubi, amaloboozi agaatutumanga okwenda, okuwalana, okuloga, okulaga emitima emibi, okwesalamu, okukyawa abantu, okuloga, kuteera mu bannaffe obutwa mu mmere. Ago amaloboozi ago mbu tegaziwulira, tegazimanyi. Tudduka buddusi, n'ogamba sijja kikola, n'ogamba vaawo genda Setaani, kubanga eddoboozi eryo si lya musumba wo, si lya musumba waffe. Ab'emikwano, tulina omusumba eyayita mu mulyango omutuufu.
tulina omusumba naye bangi bagoberedde omunyazi era omubbi. Naye gye bamugoberera atwala abawalula n'abakuba mu mwenge, n'abakuba mu bwenzi, n'abakuba mu kuloga, n'abakuba mu kuwalana, mu kulya enkwe. Yawalula buwaluzi oba oguddewo oba omenyese omukono oba okoze yawalula omubbi. Naawe kuba ekifaananyi ng'oli azze okubba ebisolo bya munne, olowooza abiyooyoota bulungi? Abamu babituuza ne mu mmotoka ne babiweta, bannange n'osaasira ente n'ogamba bannange. Naye nnyini nte eyo tasobola gituuza bw'atyo. Nnyini nte tasobola gisibira mu bbuutu n'agitambuza. Nnyini nte yandibadde agitambuza bulungi. Naye olw'okuba mubbi ye bw'ayagala bw'abikola. Oluusi bazisalako emitwe ne baleka eyo mu malungu, ate endala ne babyenda ne babiyiwa, ebirala byonna ne babitwala. Kweggamba bannange, omunyazi by'ayagala by'akola. Setaani ye munyazi. Bw'oneeteeka ku setaani n'ogaana, kyokka nga Yesu azze okukuyita erinnya lye olwaleero, owulira obubaka buno nga Yesu akuyita erinnya, era wenjogerera waliwo olugalo olukusongamu ng'ogamba bagamba nze, naye wulira leero eddoboozi. Tokkiriza oli ayita mu bituli, ayita asamba enzigi okugenda naye. Olwaleero kkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo. Kankusabire, gamba nti ayi Mukama, olwaleero neenenya ebibi byange byonna bye nakola nga simanyi, bye nakola nga mmanyi, bye bankolako ne bye bankolera, nange ate bye nakola ku balala, byonna binsonyiwe Mukama wange. Onnaaze n'omusaayi gwo, ondokole, onfuule omu ku baana bo, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze nno bulungi. Ekyo kye bayita okulokoka.